ensi ne bwe kukyawa ng'olina Katonda osigala oli mugumu era ng'oli muwanguzi. Bobi Wine kyaddaaki azudde agudde ku byama avumbudde n'okuzuukusa ebyo mwami Museveni byabadde yakweka edda amazima galwawo naye tegeekweka. Kaakati bwino wuuno amaze okubeera nga ayiika. Bobi Wine akawaŋŋamudde. Baabano ababadde bakolera opposition njagala owulire ebigambo bino katono nnyo bw'omala obbiwulira tusumulule. Ngenda kuba nkuwa ebigambo olwaliro owulire nga tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa wansi awo enamba eri 15 katusimbule bwe tuti. Abannuupu muli bamukisa ebitagambika olw'okubanga temwawangula kalulu mu 2021 tuulo gy'obirabe. Njagala n'okutegeeza muganda wange mwe tebandeke muli just lucky. Temwawangula kalulu kawedde. Wangi hawulake. Temwawangula kalulu kawedde. Tebawangula? Ebigambo enjogera mpisa enjogera ebyenjogera. Anti jala kutegeera ndine wona Bobi is a sitting MP atoka tebawangula kujala kutegeera wa president mu kalulu kawedde. Wa president muli lucky. Anti baga baba. Mbade njagala ndekenze enjogera ebyenjogera because bano balala bajja kweyogera. Temwawangula kalulu bwa president mu kalulu akawedde. Aha. Kasinga mu muli bafugwe mpuuga bwanika bani. Sinza kumanya gali kibina. Netta you see. Oloza bawonye. You see. Ekwata y'ebintu eyo. Nsaka nkunyonyole nali mu FDC. Gwali webuzizaako. Lwaki mba member be FDC wona munupu mwayingiramu omuntu omuna bira yeka. Mu FDC. Tetumanyi. Ngendo kirowoozeeko. Teri muntu era abadde mu FDC ayinza kuyingira nupu. Why? Lwaki? Tekisoboka. Anti lwaki? Nze nali mbadde mu FDC nga Anita Amonga bali mu FDC. Bakolagana ne President Museveni nga Besigye party president akimanyi. Ninga batuula najja nakombi naye n'atuulawo nga tayina gwayinza gobako n'ogu. Okutuusa lwe twabaviira ntudda Katonga. Because they were party members. Okubagoba nga weetaaga evidence etali bya lugambo. Number 2, you had to accord them a fair hearing. Nemwe nebyo mutuula obutuuzi n'ogamba ono mugobi ono nkoze kakati nomuli lake temwawangula kalulu wa president. No wonder. You delayed the revolution for over 20 years. Ntyenchuka. Bannayuganda gye baali bayayanira, gye baali balinamu ennyonta, mwagikeereya okumalira ddala emyaka 20 plus. Munyagwa kankubuuza ekigambo. Osobola okutuula n'omusota ng'ogumanyi nti guno omusota. Omusota bw'ogulaba okuba ku mutwe oguttirawo kubanga bw'otagukuba gwo gugenda kukubojja. Kaakati mwe mwatuulanga n'emisota naye nga mukimanyidde ddala nti gino misota. Ekyo baalinga bukola kya bulabe. Ekyokubiri bwe bakugamba nti eddiba lye ng'olitta togamba nti nguli maama yali weekesa nguli baaba. Bobiri babiri ayali wekesa ne gwe bali wekesa babeera bafu n'olwekyo kakati tosobola kukireetanga bujulizi tosobola kutugamba nti tuteekeddwa okutambulira mu buufu bwe bumu obwa Dr. Besigye eyali ayayanira okufuna entebe ennene ate n'atagifuna n'otugaa nti kakati ye teyakangavulanga bali bankwe teyakangavulanga balyake teyakangavulanga babbi n'olwekyo kakati naffe tuteekeddwa okutambulanga ye bwe tuba twagala okukwata obuyinza yeri abukwata. Waggulu olunaku lwabadde lwaggulo ne nkuzannyira eddoboozi lino era nsaba nziremu ddizannya katono nnyo kubanga likwatagana n'omulamwa gwe tugenda ku lunaku olwaleero. Kaakati wuliriza katono nnyo ku ddoboozi lino erya mwami Museveni bw'olivaamu tusimbule nkulaga ebigambo naawe ogenda kakasa ensi nti Bobi Wine ate wanjawulo nnyo okusinga ku bantu bano abadde bajja batulimbalimba. Ne bwe mba mulonze bano abawala bange banamayanja oli omulala n'erinnya sirimanyi waliwo n'ekisajja kye bayita mpuuga. Waliwo ekisajja kye bayita mpuuga. Wuliriza, waliwo n'ekisajja kye bayita mpuuga. Kakati nakugambye nti mwami Museveni wano yali ali mu kubeera ng'akuba kampeyini n'okugamba bannayuganda ate aba NRM nti ne bwe mulonda abantu bano bannamayanja bampuuga
ate wali buzibu abo bannaffe nakugambye nti waliwo akatambi kenjagala okukuleetera nga mwami Museveni akulaga nti bangi nnyo abali mu nuupu tukolagana nabo wabula ono ng'alaga nti mwami Kyagulanyi yagaana okukolagana naffe yagaana n'okuteesa naffe mu dialogo tusobole okubeera nga tukwataganira wamu kubanga ono twandimuwadde n'emirimu kubanga omulimu gwe tuguyina wano gwe tusobola okubeera nga tumuwa wabula amawulire ag'ennaku agamaze okubeera nga gafuluma gano nga ganjawulako ku vidiyo yaffe ey'olwaleero gano galaga nti General Muhoozi oluvannyuma lw'okubeera CDF nga yafuliddwa kitaawe mwami Museveni okumuwa ekyokulira amagye gonna aga Uganda kati ate amawulire mu nkubo galaga nti muwala we amanyiddwa nga Natasha ate ono amuwadde okulira Bank of Uganda tetunaba kubeera nga tugakakasa naye bwe tunaba tugakakasizza nga tugajje mu nkubo tugenda kubeera nga tugatunulamu tugakubemu ttooki mwami Museveni wawayolekedde abaana kikyabalaze ne Uganda waweeraga kakati okuddako ku mulamu mukwano gwange mpuliriza kankusabe n'obwombe firi eno sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri era gwe Munnayuganda wenna kimanyi oli ku mukutu guno ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV nange AK Master Kakensa emabega w'omuzinero kakati mukwano gwange mpuliriza tuze bulizo tubagamba nti abantu abali mu opposition temubakkirizanga nnyo okusinziira kubanga mwami Kyagulanyi yatugamba nti ye mukulembeze era n'agamba nti abantu bano tukolagane nabo naye tubalabire ku bikolwa byabwe tetubakkiririzaamu nga tunalaba bikolwa byabwe kakati nno omusajja wa FDC akugambye nti aba FDC emyaka gyonna gye bamaze 20 nga be bakulembera mu opposition agakatonda mu ggulu babadde batuuddiisa buuddiisa naye nga bano bakulaga nti ne Besigye yennyini abadde akimanyiiko nti abantu be bonna bakolagana ne mwami Museveni wabula nga bano bagamba nti ekyogoba mpuuga ate mwami Kyagulanyi kye yakoze mbu yakikoze bubi nnyo teyandi mugobye bugobi mbu kubanga FDC yamanya ddaba Anita Amongo n'abantu abalala mu FDC nti baali bakolagana butereevu ne mwami Museveni kakati mbubbo ne babakwata kisajja kikulu nga tebalina babagoba mu kibiina kubeera nga babejjako kakati bano bagamba nti ne mwami Kyagulanyi wa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mbu teyandigobye empuuga mbu yandibikutte mpolampola mpuuga n'amulekamu mbu ng'ali omu amulira munda mu ddiba ng'omusege kakati nno kyewuunyisa okubeera nga opposition gye twawagiranga eya mwami Besigye yamanyanga nti abantu bonna abagirimu bawagira mwami Museveni naye tebaafaayo okusinziira ku musajja ono mugatega wa Bata Munyagwa bagamba tebayinza kwegatta ku nuupu kubanga bakimanyi nti Bobi Wine takolagana na Museveni era y'ensonga lwaki abaddipi bano bonna beeyoola ekirindi okuyingira mu nuupu basobole okubeera nga bagisaanyaawo n'okugisuulira ddala ku ttaka okumenyamenya maanyi aga Bobi Wine kyova olaba nga mpuuga agamba tagenda kuva mu nuupu n'Abedi Bwanika bagenda kulwana nga mwebali bano ekigendererwa kyabwe kyakwongera kubeera nga bayuzayuza ekibiina ekya National Unity Platform kakati mukwano gwange mpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uganda Muslim Community of Washington, in conjunction with Center for the Uganda American Muslim Community, invites all Muslims from all American states, Canada, United Kingdom, and worldwide to attend the Eid al-Adha celebrations from 14th to 18th June 2024 at Hotel Morano in Tacoma. Please make your hotel reservations as soon as possible through www.umcow.com. Don't miss a lot of teachings from various sheikhs, Quran recitation, networking, authentic Ugandan food, and touring various sites in Seattle. Transportation will be easy. Make this your special vacation. For more information, call 253-238-0199. Come one, come all. Kyakoze Besigye yavuddeyo n'ategeeza ensi yabuvuddeko emabega nti ono ye abadde ajja avuganya mwami Museveni butereevu 100 ku 100 naye nga kisinga okubeera nga kimmalamu amaanyi n'okubeera nga yeewuunya be bantu nga ba Abedi Bwanika ono agamba nti Abedi Bwanika bano baavadde nga bawagira mwami Museveni era nga bano balemesa oludda oluvuganya ate gavumenti wadde nga nabo balaga nti balinga ku ludda oluvuganya ate gavumenti kakati n'amawulire galaga okusinziira ku Besigye agamba nti ba Abedi Bwanika bano be baavangayo ne basongayo n'olunwe ne bawa n'obujulizi nga bagamba nti mwami Museveni bulule yawangulanga mu butereevu era mbu bano bagendanga ne mu kkooti basobole okubeera nga balemesa Dr. Besigye ate okuwabira mwami Museveni mu kkooti mbu awangudde mu bukyamu mbu akalulu abbye kabbe kakati ebigambo bya Besigye bino tulina okubeera nga tubyewulirako tubyekakasize kubanga ebigambo bino teba byaffeffe ngaffe aba AKTV by'abantu bano naawe byewulirireko nga ba opposition ate beerumaluma mu kifo ky'okulwanyisa mwami Museveni. Abedi Bwanika buli omu ndowooza akimanyi nti yeesimbawo ku bwa president yali candidate nange nga ndi candidate kalulu bwe kaggwa nengenda mu kooti kubanga babbye akalulu nennonda balooya abasinga obukugu mu kibuga muno ne tuteeka petition y'amaanyi nnyo
mu kkooti ensuukulumu mu Uganda. Mujulizi omu ku baali ku mwanjo ba Museveni abagamba nti bwe abulimba kalulu katambula bulungi, temwali kutulugunyizibwa, temwali bubbi, temwali ki, Abedi Bwanika. N'omukono gwe mujulizi wani kalulu tulimba katambula. Abedi Bwanika oyo kati yali mu kugamba nti tabeerangako musiru, nze nali saagala embeera ekyuke. Baloya bamaanyi era ne Abedi Bwanika obujulizi bwe kooti yabugaana negamba nti waliwo obubbi. Ti Abedi alimba. Obujulizi Abedi bwe yaleeta kuwa ku Museveni kooti yabugaana nti Abedi alimba, kalulu tekabadde ka mazima naki na bwenkanya. So Abedi era ekyokubiri omuwulira bbanga lyonna agezaako okwawulayawula mu mawanga. Besigye talina mmwe bebali. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya nengasula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Kakati nno bino byonna ebigenda mu maaso nga bikyagenda mu maaso okulumangana okunenengana nga kukyagenda mu maaso. Laba omukyala mayindwa nga Honorable Betty Namboze ampuliriza akikira abantu b'emukono municipality bwavuddeyo ono n'ayambalira Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'amuga nti byotutegeerera twabitegeera dda. Njagala ojjukire nti Charles Peter Mayiga ono yavuddeyo n'ategeeza nti omuntu bw'asobya tebatta mutte. Kitegeeza nti ono yamala dda okubeera ng'akakasa nti mpuuga ono yakola ensobi, okubba, okuwutanya, okulya enguzi, okubuzaabuza essente ey'omusolo oba ensimbi y'omuwejjere nakunkunyedda. Kakati ono mu kifo ky'okugamba ku mpuuga nti wakola bubi okubeera ng'olya ssente ate Peter Mayiga awoza buwoza mbu kakati omuntu bw'aba asobezza temutta butte, temutulugunya mutulugunye. We mukoledde bino nga temunayingira mu buyinza ate bwe munayingira mu bukulembeze muneeyisa mutya. Kakati nno omubaka amayindwa nga Betty Namboze Bakireke Honorable akikira abantu b'emukono municipality ono amuzzeemu na bukambwe namuga nti tetulina gwe twasse naffe twakoze nga amateeka bwe galagira kubanga ono tumanye nti Muganda ebyokuwoza mbu muntu wa Kabaka tewali Muganda asinga Muganda mulala ffenna siteeke tugina tugyenkanya ng'Abaganda. Kakati n'ebigambo bino ebya Honorable Betty Namboze njagala byewulirireko nga bw'obiraba kubanga bigambo bikulu nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaala ejjukiro li ku AKTV vile n'okusaba jimpere ekigalo mukwano gwange wenna kimanyi nti Ajimiti omusomi w'edduwa waali awo obanga olina ekizibu ng'otawanyizibwa mukooneko ennamba nagikuwadde wansi awo eri 15 ajja kukusamira edduwa mu kisibo kino osanga oba oli awo Mungu anaakwanukula nobeera ng'embeera munnange ate ekyuka. Ssaabasajja Kabaka ngale alamula Buganda. I sign out for now. Tukwatagane mwaka addako. Bye bye. Peace. Munnanop era nga ye mubaka akiikirira munisipaali y'emukono Betty Namboze nga y'omu ku beetaba mu lukiiko olwasookera ddala olwasalawo ku nsonga za mpuuga agamba nti weewaawo ensonga za kukosa ekibiina naye tekyalina kirala kyakuzzaako. Nga zino bwe zaavaayo nga bannansi bazyanise nga batwanise nga palamenti singa mwami Kyagulanyi yaziraba n'asirika singa kakati era ensi emunenya nti naawe kakati ofaananidde ddala b'ovuganya abantu bowe babagambako nti balina ekikyamu kye bakoze naawe tonyega kuba kakati laba mwami Museveni naye abantu be bayogerwako ye ababe yabawolereza era bannayuganda banyiivu nnyo. Agusalidde empuuga olw'obutawa kibiina mukisa kugonjoola nsonga ze. Okusinziira ku Namboze enkiiko zonna ezize ziyitibwamu mpuuga yeetaba mulumu lwokka olwasookera ddala era n'abategeeza nti ensonga wakuzigonjola n'abakulira ekibiina. Kakati kasita enkiiko zituula n'otagenda ekiddirira bye bintu okuvaayo nga bwe biri kati
ate kiba kyakweryaza amaanya nga tewagenze mu lukiiko ate n'ogamba nti muganye okuteeseza ensonga munda ng'ate gwe tozze muki mu lukiiko. Kati nsaba bwe tubuuziza Nambooze wamu ne Mukaaku oba ekyokuwummuza Mpooga tekwabadde kuziimuula kuwabulwa kwa Katikkiro bwe bati bwe bazzeemu. Katikkiro yatugamba nti omuntu wo bw'asobya tomutta era teri ajja kutta munne. Era Katikkiro oyo yennyini yatugamba Buganda yaffenna era mu butuufu naffe tekuliiko ajja gamba nti nze wa Buganda ennyo okusinga bannange. Amagezi ge yatuwadde twagatutte nti munno owuwo bw'asobya totta muki